Abantu abamenyeddwa amayumba n'abo abaatidde bakanyama b'omugagga byayungudde okusaba ebirime n'okumenya amayumba ababadde beewera okutta abantu ebintu babisombye nabiteeka ku mbalaza ku kyalo ekirinaanyeewo ate abalala basula wansi wa miti. Ebirime okuli emmwanyi ezibadde zibaze, ebitooke ssaako ne kasooli byonna byalekeddwa ku ttaka. Yasobola kusena na tractor netujja tukolaki mu 2.25 nadda n'atema era emmwanyi ziri zemulaba ziri ez'ente ezo yazitema kutimi kakati kuno byakomyewo era yazinakwaki nakutema kino no yakikoledde misana. Moses Kalinya y'omu ku batuuze abalozezza ku bukambwe bw'abasajja ba Penina Awoli era nga basaaye essamba y'emmwanyi eziri mu wiiki esooka mu 6. Kalinya yeewoonya ettima ly'omugagga Penina okumugobaganya ku ttaka kwe yamusanga kubanga Reverend Stephen Tashobya ngono yaguza Awoli nga Awoli we yagulira Kalinya kwali ku ttaka. Ne bazimala birungi okusaba emmwanyi ne badduka ne badde wa Penina. Enju omukyalo omu eyita nannyini ttaka yansindikira omwana omu ali kwabalazi n'agamba ba wano oli mu ttaka lya mukazi naye ng'eno enju teri mu ttaka lya mukazi, ettaka ly'omukazi likoma ku kikiri. Twabadde tuli awo egy'okusanga 12 nga Awoli Penina ng'aleeta bakifeesi be nga bakutte ebisi nga batulagira tujja ebintu mu mayumba era twasuze wabweru n'abaana bato. Wabula Penina yeeganye eby'okuwudiisa abantu n'abatwalako ettaka lyabwe mu lukujjukujju ng'ategeeza nti alifuna mu makubo matuufu era emitendera gyonna gyagobererwa. Tasobya Janet ngamba waliwo ddibiri. That was March 2016. Okay? Nengamba takangadde. I did my research. Paka England. Ettaka lino I paid for this land October 3rd, 2016. I wired money. Bank transfer with my whole legal team, my sisters, my family, because na demudwalira n'omwana as a hospital for 1 month. Omubaka w'ebbaala mu Parliament Charles Tebandeke alambuddeko ku batuuze abagudde ku kibambulira era ng'agambye nti ofiisi z'ebyokwerinda e Kayunga n'okusingira ddala poliisi tebayambye batuuze nga Awoli abajonyesa wabula ate bazze mabega we ne bamuwa obukuumi ng'abonyaabonya abatuuze. Twagala DPC w'e Kayunga akyusibwe embagirawo kubanga yaviiriddeko embeera eno okusajjuka ng'awa security abasaatuusi. Omubaka Tebandeke alagidde abatuuze baddeyo ku poliisi bongere okuwaayo okwemulugunya kwabwe wabula ku mulundi guno singa tebakolebwako basabe bayingire mu kusaba n'okusiba ensonga bazirope ewa Katonda. Tugenda kunga abatuuze baffe abakosebwa okufuna court injunction okuyimiriza pulojekiti za Penina zonna ezigenda mu maaso naye ne kooti bwenaabanga eguliriddwa abantu baffe tujja bakunga bayingire mu kusaba buli omu agende wansi w'omuti afukamire asabe era Katonda anaddamu essaala zaffe. Atwala poliisi y'e Kayonza Julius Erado naye alambudde ku bintu ebyayonooneddwa era n'agamba nti ku mulundi ogwasooka tulakita zaasende bibanja wabula tebagendayo kulondoola nsonga. Naye leero ng'atambudde ku gulawo tumaze kulaba waliwo damage ku bantu bangi badde bagulewo omusango tutandike kunoonyereza. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.